Ati mkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango otuwuliriza we bali kwekulumira ku mayibo gano aga UG Updates TV era yonna najo sinzo bango otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo mukwano gwange ali eyo abali diaspora mbalamusizaako nnyo abali emitala w'amayanja kakati buli omuntu akimanyi kibadde kigenda mu maaso ku social media oluvannyuma lw'omukulu ono Eddie Yawe muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa National Unity Platform okubanga alina ebigambo byayogera ebyamufuukidde akayinja mu ngatto era tebyayisa bubi tebyayisa bulungi ba foot soldiers Yawe yayina bya complaininga nga agamba nti esawa za family ziba za family nezo ebyobufuzi biba byabufuzi nga agamba nti baawule ebyobufuzi ku family nejjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ya buli nnaku akyogeranwe n'agamba nti no tebaagala nze wabula ekindi munze kati ba foot soldiers kibagamba Eddie Yawe nti olina okikiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu takyali wa family kati waggwanga ddamba ekyo kibayina otegeera era Eddie Yawe tebyamutambulidde bulungi ngenda kubanga mu maaso awo nkuwa ebigambo bya Eddie Yawe byeyogera mu kusooka ebyamufuukidde akayinja mu ngatto osobola okubanga obyekkaanya naawe kennyini weesalirewo ngenda kubanga nkuteerako akatambi n'oluvannyuma tuproceedinge ate nkuwe n'ebirala ekitukoze obinyo politics as a family tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira as a family akowule wotambula ko nasanga muto wange making ayomba nga ovubuka sebo agambi wontoyitawo agenda kulaba Kyagulanyi ngo tusiba naye nga kugamba ngala bali important jino tuka uno mvubuko twali tulaba bikonde somewhere ngenze mu toilet mu bathroom ngendo komo nga tudde mu kifo kyange bakwa ina kyawo kwesimba anaganira onaganti ayirake wise. No, there's a time for Iraq and there's a time for family. Now it seems like abantu bamanyi bo bakoma ku byobufuzi. Kitandikira mu family yaje kigwera. Bobi Wine oba Kyagulanyi tajja kutuma linnya ly'oggwe. Ajja kutuma lyange nange sijja kutuma linnya ly'oggwe njja kutuma liri. So family mujiwe ku ka space. You get my point. Mutukozemu entalo nyingi nnyo twerwane muwana kugamba wale wade ku somero. No wale buto. Kubade buzanyaga oyo mukuba bane batandika okulwana kakati fene tuli bakulu tusobola okimanaginga naye ate abaana abato tuzadde and so on kati bwowana Kyagulanyi nti ayina amagezi nze siina really oli mukuwana Kyagulanyi ngate yatuzaala ali omu kyakiyiro nti mugezi ekitegeeza ku kitaffe yali musiru mama yaffe nga ye mugezi okitegeeza kakati bigenze ku baana muzaala abammwe nammwe Mutemuzala. Baba, can I ask you something? Yes. Do you regret like you're the face of the politics right now as your family? Sometimes it hits too much and very hard. I remember the day Ngabakute Bobby I was in Canada. By the way, nsi asokwe kalakase ali eno Canada atenze nali wano. Nali wano. Yeah. So tuddayo. Abantu bakendera. Uganda ngokutebobya abantu abatukebera ko ngabakendera nava Canada nengenda nze nsoko omukubasoko okulaba Bobi Wine mukukala mukunje nnyonnyo n'okuyita mu kukunyure omusanga Balak Makindi nga almost ayebye nga wense evuddewo that's something about family awo wense koze ki evuddewo era bwe twagende gum Balak Sensite yaliyo You get my point. So I remind you they are trying to normalize the situation. Nemu mtunyiza mutya nemukola mutya ndi what have you tujja kusiiwa ate kwerwana because fe tusooka yafe tusembayo kati ebigambo ebyo nga wobiwulidde bye byatabudde ba foot soldiers nga balaba ng'ono agenze mu maaso n'okubanyoomola olw'ensonga nti bo bali mu kuzimba ekintu ekigenda mu maaso n'okujuna eggwanga ate nga balabanga Eddie Yawe ye atwalanga ensonga za family yalowooza bino binsonga za kwepaatika bwepaatisi za kwejinga bwejinzi teziriimu mulamwa so bo bakulembeza ekintu ekigamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu takyali wa family kati wa ggwanga era family ye muyino kimanya temukyasobola ku accessinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nge mwali mu accessinga ye as a family members ngenda kubanga nkuwa awo maaso okulaga ba foot soldiers okuva eri mu diaspora engeri gye baaliddemu obuwuka era tebaalese Eddie Yawe gwe tumanyi
mwagalo w'abangi nfanfe kye kimu awula ye Eddie yawe yabadde yeregardinga ng'agamba naye ategeera taagala batwale nti mu famire baazalamu muntu omu yekka ategeera era nga baagala eggwanga litegeere wa Foot Soldiers tine Eddie yawe naye akola ki ategeera naye ngena kuba nkuwa ebigambo ba Foot Soldiers bye bazzeemu Eddie yawe olabe ensonga zino nti nno siza kusaaga gye bujjako mu maaso ngena kubanga akakoterako gwe tovaako naye ng'okimanye ti oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe atanatwegatako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko akatambikaako nawe jajinga omala ogye mu comment n'ogenda n'okola video n'ogamba mbu simanyi mbu taata waffe oba maama waffe ekyogezaako gamba mbu yazala abaana abasiru mbu n'abagezi obukosi mulimu abasiru g'oli musiru olina amagezi osooka mweni ali ebitulu bali mu omuntu wansi oli tobiraba mbu obanga agamba maama ne taata yazala omuntu omusiru n'omugezi yes basale babwe bwe gwe bazala nga basiru n'abagezi you inclusive oli musiru gwe eno torodde mama bwe baba kugamba mbu simanyi ogenda kuddaawo ososowaze family mbu this and this rasta eno Uganda Bobi Wine wa Uganda si wakafamileko Obama alina family siraba nko mutabuganda Obama simumanyi leka kuleta buwawatiro wano mu bintu byakufiirwa mu bantu nunula gwanga Obama alina family siraba nko muntu wa family ye mbu yali ali awo ali mu America abateekako embeera togezaako nogezako tuletako olugezigezi gwe bw'ososowoza family nete olina Foot Soldiers amanyira family yo nekwagala kutulaga yo video nagitegedde o making sure nti Bobi Wine afiirwa obuwagizi o making sure nti Bobi Wine bamukyawa omalawo ba Foot Soldiers amaanyi mbu family mbufe kyatalikira mu family kigwera mu family buladi mwana eno no video ngikoze kiro neze njagala oddemu ngambe bwino gwe yawe nkumanyi kuva ku nzina nebyokukusa blood nkumanyi ne blood kankubuuse mwana ebirimu okufa kwa abaana b'abandi abasiba ku NDP ne bakuba obusuuti okuba bakutidde mulimu n'abaana bakutidde mutoyiza muddamu omukanda wa Bobi Wine oba omazeemu amaanyi mwana nkubuuze perolo obasasulira abaana abo ssente obatera ssente bw'omanyiira bunajja sebalina enva Canada nasanga Bobi Wine abaana bamubeereddewo nga tebaliiwo blood abaana baafa nga Bobi Wine bamusibye abaana bayokya ebipiira abaana bakisakala kati bali mu kkomera negoze n'ebigambo bindi nti nasanga gwe faka oli nno layisi nno nnyo nti baaba yawe toyina olimbwa nze nkubulya ku Uganda blood ze walondeka kungakolera video eno ku nsi yange yanteeka mu budde kwasinza kudda mu Uganda bayinza kana execute me ne ku nsi yange gyenjagala okuddamu gwe nno oli fala kankubuuse blood oli fala nsolo kuteekako ekigeri omalamu omwana ba Foot Soldiers amaanyi mwana omalamu abaana baagala Bobi Wine amaanyi gwe okusosa Nyanza ayokyezza naawe oli mu kwokya ne mwe mwamusooka mu byobufuzi mulinga abaagala omukyaya abantu waki mulina ennugu ku muto wammwe Umaru Kiseka abo beegendereze bayiseemu omugwanyi lumbuye abo waki abaana bano bawuma Kiseka mu busiba mu bavuma kati ngenza nkiraba nti bo balaba bateeka kimu nti bo tugoberera Bobi Wine nze ngoberera Bobi Wine nga muntu bw'oba gwe wayonsaani gw'omukubira engatto gw'omukubira piano sikumanyi nze mundabe video eno mbabuulye ku Uganda nga wengezako kulaba bandi abatuufu wadde abatali batuufe mu Uganda gyemberamu gyenjagala bibanja Uganda ekyuke muntu luulye mumpulirize Bobi Wine yekka bwempuliriza teri muntu mulala ayinza kunkanga noba Bobi Wine gw'omusibire tayi gendo lenyoka amazzi oba Bobi Wine gw'omusibire tayi azironga zi Bobi Wine tatafiiza ba Foot Soldiers amanyi kye bamugattako kuba be balonda be basagula be bagenda mu kakuyege ne banoonya obululu toyina gwe kyoyinza kuŋŋamba gwe yawe do even care oba Uganda ekyuka gwe oli mwenyale do even care toddamu kubala ba Foot Soldiers amaanyi gwe wambwa naawe bati okwogerako ono yali gwe muti okwogerako ono mbwotidde okwogera kwediyawe muganda Bobi temutya kwogera ku zino mbwa zino nte nammwe tezagala nko Bobi Wine zinina obujja sasa zamusooka mu byobufuzi bino ebintu bibeera mu buli famire gwe wuliriza statement y'omusajja oyo gimugiwulirize n'obwegendereza mulabe obwayagala mutoowe bwaba ojjako Bobi Wine ba Foot Soldiers obanga omutemi ebiwawaatiro oli bamalamu maanyi mu famire Mickey Wine muganda wo ng'omina nnamba ye y'essimu ki ekikutwala ku kitebe waki ovuge mulika n'ogenda gy'abeera as long as mulyoke Mickey Wine obaddala kyakuluma bw'obanga Bobi Wine bakubawo singa mutogenda mulaba nga oliko NUP bw'obanga olina ennamba ye asobola okuddamu message omwana wo omwana ku bbere erimu taata yo maama y'omu waki wanyiiga ng'osobola okgendewo omanyi n'owoyinza omumugjamu akimanyi oli muganda
Why did he neglect you? Lwaki walina genda ku kitebe? Ogwo omulimu gwaliko omulimu omwana abeera kyakolo wagenda luwo omwana bodyguard ng'ogwo gwe mulimu gwe oba Gaddafi oba edi mutwe ogwo gwe mulimu bwe bayita obukulembeze bwe bweni bwasetinze bino si bya family ne bojja mugwe edi yatuyira bayita okugamba mutoyingira nkubuulira ensi bwetyo bwe ino tambula. This is leadership si bintu bya family. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu.
kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.